John Segabwe yabadde ku programu ya Talk and Talk Show lunaku olweggulo yabuuzizza what is the purpose of Bobi Wine's kutambula. Fe abatali mu biseera bya kampeyini lwaki atalaaga eggwanga. Bobi Wine yabadde akimye eky'e Masaka n'awunzika ng'agamba nti ono ali mu kukwata firimu yakubiri ayagala kuttisa baana b'abantu yaafuna obutambi agenda atunda yeefunire ssente ku bulamu bw'abaana b'abantu. Ebigambo bino oba osanga saalize kubidisikaasingako singa byafulumye mu kamwa bwe byabadde bigwanira okufulumira. Naye akamwa mwe byafulumidde bulijjo ndowooza nti kaakitiibwa. Era nannyini mutu okuli akamwa ako bulijjo ndowooza nti alowooza okusingako ku balala. Naye kyannaku nnyo era kya buswavu nti abantu be tulowooza ng'abategeevu era ab'ensi ennyo ate mwana wattu be batategeererako ddala. Omuntu n'abuuza omuntu ayagala okubeera ku ballot paper era ayagala entebe y'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2026 nti lwaki ogenda weeramba abantu, lwaki ogenda otalaaga mu bantu, fe abatali mu biseera bya kampeyini otambuza ki? John Segawa, you are an artist, ate atali artist just wabula artist omukuukuutivu. Ne artist omukuukuutivu atasobola na kutegeera kigambo exhibition kitegeeza ki? John Segawa, gw'atalina muzannyo gwonna ku Bat Valley Theatre mu kaseera akajja ku Talk and Talk Show wabadde okimyeko ki? Akaseera kakunuukiriza omwaka nga toyina stage play n'emu. Naye omuntu amaze omwaka nga toyina stage play n'emu, buli lunaku nkulaba ku YouTube channel ez'enjawulo, nkulaba ku TVs ez'enjawulo, nkuwulira ku radios ez'enjawulo. Naye nga gwezze ku radios ez'enjawulo oba agenze ku TVs ez'enjawulo oba gwendaba ku YouTube channels ez'enjawulo, toyinaayo muzannyo gonna. Omanyi lwaki okola bw'otyo? Because oyagala kusigalawo. Oyina okubeerawo mu maaso g'abantu, oyina okubeeramu mu matu g'abantu, ogenda okulangirira ekiddako oba ogenda okulangirira nti ku Bat Valley Theatre ninayo omuzannyo ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba, ng'olwedde toli mupya maaso g'abantu, ng'abantu bakumanyizizza amaaso ate nga babadde bakulabaalaba kaakati nga bw'ogamba nti oyinayo omuzannyo omupya. Munnange tekigenda bakaluubirira nnyo kujja kubanga obaddenga mu maaso gaabwe, obaddenga mu matu gaabwe. Kiringa bw'onaabuuza MTN lwaki okola promotions, n'obuuza kampani nnene nga Airtel lwaki okola promotions. Music ne politics bayina kye bafaanaganya in common. Jose Chameleone bw'abeera n'ekivvulu ku cricket oval akuba obulango nga n'ekivvulu tekinnatuuka, takeera bukeezi ku makya n'agamba bannange leero akawungeezi ndi ku cricket oval mujje mumpagire. Wabula asooka kuteekateeka abantu n'abategeezaako olunaku lw'omukolo lugenda okutuuka oba olw'ekivvulu lugenda okutuuka nga yabayisaamu dda zi drive, nga yatimbadde ebipande, nga yakubisa dda zibbaana, nga mu matuugo ekivvulu kya Jose Chameleone si kipya, era nga ne mu maaso go ekivvulu kya Jose Chameleone si kipya, nga gwe ekisigalidde kyakugenda kumuwagira kubanga ye amaze akabanga ng'atunda ekivvulu ekyo oba ng'ali mu kulanga ekivvulu ekyo. Kaakati omusajja ali mu kubuuza fe abatali mu biseera bya kampeyini, His Excellency Bobi Wine yamuyise Bobi Wine, Bobi Wine atubuulire lwaki atalaaga eggwanga. Osanga omutyasa ali e Somalia oba osanga omuntu ali ku kyeyo ng'ali mu kukwana muntu ali Uganda, nga tagenda mukozesa oba tagenda mufunamu ekyo kyayagala mu budde obwo, kubanga okukwana kubeera kwa mitendera. Okukwana kutandika n'okwogereza. Bwe mumala okwogereza wakati awo musobola okutta ekyama oba osanga. Bwe mumala okutta ekyama waliwo kye tuyita okugenda mu bazadde. Bwe tumaliriza okwanjulwa waliwo kye tuyita okuwayira oba giyita embaga. Oluvannyuma lw'okukuba embaga toyinza gandi ntandikidde ku mbaga. Ono omukyala baamunfunidde jjo leero ne mukuba embaga. Okuganza kuyitira mitendera, n'okutuula ku ballot paper kiyitira mitendera.
toyinza kuva eri n'ogamba nzuno ku ballot paper mundabiranga ddala naye nga mu maaso g'abantu mu matu g'abantu teweekuumiramu ate era nga tewabajjukiza nsonga lwaki balina okwenunula. Olaba mu budde bw'okusuula akalulu gwe mutendera gwe nandirowoozezza ogusembayo. Tewali agenda kusuula kalulu nga tomuwadde ensonga lwaki alina okusuula akalulu, oba tewali agenda kuwa kaluluke nga tomuwadde ensonga lwaki alina okuwa akalulu. Essaawa eno ekiri mu kukolebwa kwe kusomesa abantu ameenunula, kwe kujjukiza abantu ameenunula, kwe kuba mulaalo kumeenunula. Bobi Wine talinga bannabyabufuzi b'omanyi. Olumaliriza emyaka gino 5 ng'abula akomawo oluvannyuma lwa myaka 5 nti bannange munteeke ku ballot paper temukimanyi nti akabonero manvuuli nedda. Bino ebintu birimu okuwuliziganya, bino ebintu birimu okwogerezeganya. Singa ekyo kyogeddwa omukubi wa bbulooka kyokka nga te n'omukubi wa bbulooka ateeka ttanuulu ye ku exhibition kubanga oluba okujja agibambulako ettaka buli omu asobola okulaba nti bbulooka zaayidde. Naye artist omukuukuutivu nga John Segawa n'ofuluma statement eyo. Bobi Wine lwaki atalaaga eggwanga? Ffe abatali mu biseera bya campaign lwaki atalaaga eggwanga? Give me the purpose of Bobi Wine is kutalaaga. Leka kubeera musiru nnyo John. John oyina abaana bo bakuze bali ku mikutu gino. Kale gwe byoyogedde nnyinza obutakusaasira ku biki ku ngeri ki gye banaabiraba kubanga gwe taata waabwe oyinza okuba eno bulijjo otusigira ekifaananyi toli mutegeevu naye ng'eri bo bakimanyi nti kitaffe talinaamu yadde ensa, talinaamu yadde n'ettondo ly'amagezi. Naye repercussions ebinaddako outcomes embawo ogikuba ejjinja ekaaba. Essaawa eno kitwale nti otukubye ejjinja. Mugamba nti abaana ba Nuupu bavumi, abaana ba Nuupu babambira buli omu, naye nabagamba nti abaana ba Nuupu tubayita wambwa waddalu. Gwe abaamutakudde nti kamugezesa abeera agenda kuluma. Abaana ba National Unity Platform tebasokoolayo muntu yenna gy'awagamidde, wabula gwe bwe weereeta ku display obeera ng'ekibala ku katale nga kigenda kugulibwa. Nannyini katale oba nannyini mudaala ekyo kyatatadde ku display kabonero ak'essimbalala nti abeera tayagala kukitunda oba kiba tekinnatuuka kutundibwa nga wakyaliwo ebiri ku display. Era kizibu nnyo okunonooza ebiri mu sitoowayo kubanga amaaso gange gaatuukidde ku kiri ku display. Omuntu yenna oba olidde ssente zo za Museveni nga mwe muziyita nti za Museveni wadde nga za muyiwa musolo, omuntu yenna eyasala lwerwe eyava ku mulamwa munnange bwe weebeerera ero n'olya ssente zo teryakufa. Tanze nina abayimbi bemmanyi ate ojja kwesanga mikwano gyange nga bameketa ssente y'omiwa omusolo nga balya ssente ya Museveni naye ng'olusasa okukubira yeeko gy'oli gyendi muganda tera wano mbadde ninawo akayimba naye mbadde njagala kino ekigambo owulira nga kizitowa nnyo oba tukipangulule olinawo ekipya ky'osobola okunnyoya mugaakola bwoti. Naye obuzibu we buva gwe kwe kusala lwerwe oleete obujega bwo n'omukkuto gwo n'empiiyizo ku katale. Abantu baba bagenda zitegulawo. Bannange njagala okubategeeza situli babi, situli bampisa mbi, naye ffe tweŋŋanze. Ono John Segawa oba osanga saalibadde na nsonga lwaki mmwanikula kubanga ebigambo byayogedde byogerwa bulijjo abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi ab'enjawulo, naye ekimunnyanikuza akyogedde abadde asaana okukyogera. Omanyi mu nsi ebitukolwako si bikulu naye ababitukozeeko bamatalinga nnyo. John Segawa ku myaka gy'alina ngose n'envi mu kirevu, envi we zituukira okuva mu mutwe zijje mu kirevu, kitegeeza obeera okuze. Era mbeera sikusuubira kulowooza nga mwana muto. Obuuza otya munnabyabufuzi ayagala okubeera ku ballot paper mu mwaka gwa 2026
indi kye kikutambuza kibanga omusajja anoonya obufumbo n'omubuuza owange kye kigenda nga kikuyimirizisa abawala ab'enjawulo abeera anoonya bufumbo era ng'ayita mu mitendera egy'okunoonya obufumbo oba egy'okufuna obufumbo ng'era bwe ntera okubaleetera ekyokulabirako ti oyo omusajja agula obugoye bw'omwana nga tannakwana na mukazi gwagenda mumuzaalamu oyo abeera mujjega bw'ataba musezi yalibeeramu olulyo oluyeekera kubanga ekyo kibeera kikolwa kya busiru nnyo nti obeera ozimbye kalina ng'otandikidde ku fulo ya waggulu egenda kuyimirirawo etya kizibu okutuuka ku ballot paper kale ne bwe kyali badde ekyanga okutuuka ku ballot paper naye abantu okukkiriza okukola ekyo ekyakuteesezza ku ballot paper tekyakuteesezza ku ballot paper yabadde tiiki naye omuntu ono agenda kukwatya tiiki omuntu ono agenda kukwatya tiiki gw'otannyonnyodde era gw'otajje mabega ng'ozze osomesa gw'otateeseteese waliwo yaŋŋamba nti John Ssegawa olimu omuze ogwakutama ewatali yadde okuweeweetaweeweetako naye okindagidde ddala nti bye bakwogerako ate mwana wattu bulijjo bituufu olimu embeera ya kutama ewatali yadde okuweeweetaweetako kino kye tuli mu kukola olwaleero ssebo omuzungu kyayita okuromansinga siwali muntu gw'ogenda kutwala mu kalulu oba gw'ogenda kuzza mu kalulu era akuwa akalulu nga tosoose mubulya ki ekimuzza mu kalulu era nga tosoose muwa nsonga lwaki ayina okukuwa akalulu kampani ez'amaanyi MTN Airtel bwe ziba zisobola okukola promotions enjawulo y'amaanyi tewali y'amaanyi nnyo wakati wa kampuni nga MTN ne Airtel okugenda ng'ekola bagita promotions ne His Excellency Bobi Wine kyali mu kukola mu kaseera kano ekizibu ekiriwo mwami John Ssegawa yennyonyi ng'ewoggana simanya Ssegawa yagisindisa mwami John Ssegawa ekizibu ekiriwo kwe kulowooza nti gwe ate otegeera nnyo kwe kulowooza nti olina amagezi ag'ensusse nnyo era kwe kuvuma nga buli muntu yenna obusiru gwa amagezi amangi g'olina gaakutwala kuganza mukwano gwa mukyalawo Ssegawa n'ennyonyi ng'ewugga mumpulira esooka egende mwami John Ssegawa otuyita abasiru otuyita abatategeera otuyita abatali munsa gwe amagezi ge mangi g'olina gaakutuma ku best friend wa mukyalawo omweberekeko otuuke n'omuzaalamu omwana bwe kyogamba ge magezi amangi g'olina era John Ssegawa mu kulowooza nti gwe mutegeevu ennyo abalala basiru bw'otyo bwe walowooza nti gwe mulungi ennyo abalala babi ne baka abasajja abazannyi bonna abali mu AfriTalent wagenda oganzika bakyala baabwe wagenda ng'obakoola obumuli kyogamba go gaali magezi mangi nnyo era tukikubalyeko nti John Ssegawa alina amagezi mangi nnyo John Ssegawa bw'ayogera tewali addamu John Ssegawa toyina magezi mangi nnyo weewaawo oyina amagezi kubanga singa wayina mangi nnyo ate waalitegedde tekugattika ab'omukwana ababiri oyinza okubaleetera okwetta kubanga ennyimba ezaafuluma awo naakuba ndeka tonvuma paako siivuganye naawe n'omulala n'afuna Sophie Gombya n'amukubira spare taya kitegeeza nti ababiri abo ekyokulwanyisa kye baalina bonna yali music ne singa baalina emmundu baali badde betta gwe yali ayagala okwettisa ab'omukwano gwaliwa najejembuka n'ayagala okulaga ensi nti otegeera nnyo era abantu abalala bonna tebalinamu nsa abantu abalala bonna tebalinamu magezi omuntu gwe twasigaza alinamu amagezi ya John Ssegawa nga bamukugirayo nga bakubuuza ebyafaayo bibyeki nti yaganza mukwano gwa mukyalawo ba best friend owa mukyalawo era kata battiŋŋane gwe tukugobyawo ne tugamba kyogamba amagezi amangi gaalina gaamutuma kwebereka ku mukwano gwa mukyalawe kumukoola bumuli so John Ssegawa eno yonna tetulina tutuukayo eno yonna tetulina tutuukayo tubadde ba mukwano
tusobola okuwuliziganya. Ng'olabye ebitateredde obuzibu bwavaawa, twakyamirawa. Bwe tuba nga tuli ku mulamwa gwa kununula ggwanga, tuwuliziganye. Ntegeerekese bulungi John Ssegawa. Bwe tuba nga ddala kituufu tuli ku mulamwa gwa kununula ggwanga, tuwuliziganye. Nereka kulowooza nti gwe ategeera wekka, abantu abalala tebategeera. John Ssegawa singa wali oyo nno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga yeekolera music analyst. Ndowooza olaba level gye bawadde omusajja mukulu Ssegawa. Actually abantu bangi nnyo ababadde surprised nga balaba Ssegawa ng'ayogera ebigambo ebyo, kubanga ebbanga lyonna Ssegawa abadde nnyo ku sayidi ya NUP, era nze ebbanga lingi lyemufollowingidde mbadde siwulirangako nange ebigambo bwe bityo nga bimuvaamu. Era nno abantu batuuse n'okugamba nti oba oli awo alina kaabala, nti oba oli awo baamusuubiza, nti oba oli awo kwegamba kyaleseewo ebibuuzo bingi, naye nga ansa ntini nti omukulu Ssegawa lwaki ate atuuse n'atuuka ku sseryo ly'okubanga ayogera ebigambo ebyamuvuddemu. Bambi byabadde tebiwoomya matama era kyabadde nga ekirooto ky'entiisa, kubanga abasinga obungi tubadde tetubimusuubiramu. Naye anyway, Uganda bw'etyo, ndowooza tomanya either ayina kyabala oba oli awo kyonna kyekiri, naye ng'omukutu tuli gumu gwokka. Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tujja kukomawo nabyo, era nkugamba nti gwe tuula kalira nywera tubenga tubikuwa.